Minisita y'ebyobulamu Jen Acheng atongoza akakiiko akagenda okulwanyisa obulwadde bw'akafuba okwetooloola eggwanga lyonna. Kino kidiridde obungi bw'abantu abakwatibwa akafuba okweyongera mu ggwanga, ekintu ekigootaanya ebyobulamu era nga Uganda y'emu ku nsi ezikyasinze okubeera n'abalwadde b'akafuba. We have more TB infections annually than what was originally estimated. So what that calls for, it calls for partners to sit together and reflect a little more deeply. Mu kino akakiiko kano kakukola buli kyetaagisa ng'okutuusa eddagala ku bantu abalina obulwadde buno, okubunoonyerezaako n'okufuba okukendeeza omuwendo gw'abantu abakwatibwa obulwadde buno nga bayita mu kusomesa abantu n'okubukebera okw'obwereere mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Eddagala eddwaliro bwe libanga lya gavumenti tusaanye kusasula ssente eddagala lya TB. Gavumenti etuuka n'okuwa amalwaliro agatali ga gavumenti eddagala lya TB abalwadde basobole okufuna ku bwereere. Ekyo okulaba nti eddagala ssente zebakugula bagenda kufuna eddagala lya TB kubanga lya bwereere. Minisita era agamba emyaka egiyise minisitule eno ebadde tennateeka nnyo ssira ku bulwadde buno ate ng'akafuba bwe bumu ku bulwadde obukyasinze okukwata abantu mu butamanya kubanga butambulira mu mpewo. There are even people sitting there that are actually already infected but they don't know. So if you go to the communities and you carry out a screening, we may be able to capture one or two. And some of those new innovations are already being rolled out in Kampala. Obulwadde buno buwona era nga busobola okwewalibwa. Omwaka oguwedde mu kunoonyereza okwakolebwa ebitongole by'ebyobulamu eby'enjawulo, abantu 600 be bakwatibwa akafuba buli mwaka. Wabula nga kati beeyongedde bali ku 10,000 buli mwaka. Lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.